إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المعطاء الرحمة المسداء النعمة المهداء وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى وتزودوا من دنياكم إلى آخرتكم، واعلم أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم محاسبون وعلى تفرتكم نادمون. يقول ربكم جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، فاعلم عباد الله أنه يجب لنا جميعا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والمحافظة على سنته صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته صلى الله عليه وسلم، أي وهو اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وعباداته ومعاملته، لأن الله تعالى بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال ربكم جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أو ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. عباد الله، amatenda amajivu ga Allah subhanahu wa ta'ala nkakasa nti yasinzibwa mu butuufu mu biro byonna. Musaba sokusasana emirembe n'ebyengera ku w'ekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallama ne basahaba be n'abo bonna abanaamugoberera okutuusa olunaku lwe tulisinkana omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bitaqwa Allah azza wa jalla. Nkuutira omwoyo gwange baddu ba Allah n'ejammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu anna taqwa Allah, mumanye nti ekiyitibwa kutya Allah subhanahu wa ta'ala hiya wasiyatu llahi lil awwalina wal akhirin, kyekiraamo kya Allah tabaraka wa ta'ala kyeyalamira abasookawo naffe abaliwo n'abanajja. Allah subhanahu wa ta'ala yatulamira n'atulagira ffenna okubeera nga tumutya. walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqu llah. Allah gana nalagira abo abaweebwa ekitabo abaaliwo olubeberye lwammwe, wa iyyakum nammwe netubalagira an ittaqu llah, okubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala. wa in takfuru, bwe munaabeera nga muganye, fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fi lardi, Allah bibye ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi. wa kana Allahu ganiyan hamida, ate Allah ye mugagga ennyo atenderezebwa. fe abantu ffenna tuli baavu mu madaala gaffe gonna ge tulimu, kaabe mufuzi, kaabe mulangira, kaabe minisita, kaabe kabaka, kaabe gwe bafuga, ffenna tuli baavu mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla waala yekka omugagga owannama ddala ye Allah subhanahu wa ta'ala. Ilamu ibadallah, baddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, mumanye
annahu yajibu alaina jamia kitukakatako ffenna ffenna ng'abasiraamu ittiba'u rasuli sallallahu alaihi wasallama okugoberera omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama walmuhafadhat ala sunnatihi n'okwekwata ku nkola ye omubaka sallallahu alaihi wasallama wa adamu mukhalafatihi n'obutamwawukanako fi muamalatihi mu ngeri gye yakolangamu emirimu gye mukolagana n'abantu wa akhlaqihi n'empisa ze sallallahu alaihi wasallama wa aqwalihi n'ebigambo bye wa af'alihi n'ebikolwa bye sallallahu alaihi wasallama wa ibadatihi ne ibadati ze zonna zonna ezisinga okubeera nga yazituyigiriza sallallahu alaihi wasallama lianna allaha tabaraka wataala kubanga allah jalla wala wekitiibwa ba'athahu bilhuda wa dini lhaqi yamutuma n'obulungamu obusembayo okuba nti bwe butuukiridde era yamutuma n'eddiini ey'amazima nekibeera nga kyatteeka ffenna mu bikolwa byaffe mu bigambo byaffe kasita osiramuka okubeera nga shahadataini okubeera nga shahada ez'emirundi ebiri zonna ozitambuza kyekimu wa atiu llaha wa atiu rasula mugondere allah mugondere n'omubaka era bwe tuba tuyingira obusiraamu tugamba ashhadu an la ilaha illa llah nzikiriza nti wali asinzibwa mu butuufu okujjako allah era nenzikiriza omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasul era nenzikiriza nenkakasa ti omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama muddu we era mubaka we oluvannyuma bwe twetegereza qur'ani yonna ne ahadisi z'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama zirimu okutukubiriza okubeera nga tugoberera omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam mu buli kyonna kyogenda okukola sooka onoonye omubaka yakikolanga ata mu ayati ezo allah subhanahu wataala yatugamba qul in kuntum tuhibbuna allah bwe muba mwagala muwulira nga allah mumwagala bwe muba muwulira nga oyagala allah owulira allah akuluma okubeera nga bwe batukoze bye yalagira kikuluma owulira oyagala allah subhanahu wataala akwagale nabbi sallallahu alaihi wasallama allah namugamba atuwa amagezi qul in kuntum tuhibbuna allah bwe muba muwulira nga mwagala allah fattabi'uni mungoberere nze nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yuhibbukum llah allah ajja kubaagala buli anoonya allah okumwagala buli anoonya obuganza ewa allah buli anoonya okusiimwa allah subhanahu wataala agoberere nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe muba nga muwulira mwagala allah abasiime mwagala allah abaagale allah yatuwa amagezi yennyini ng'agayisa ku nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam fattabi'uni mungoberere yuhibbukum llah allah ajja kubaagala wayaghfiru lakum dhunubakum abasonyiwe n'ebyonono byammwe aya eyokubiri allah subhanahu wataala era nga atukubiriza okugondera muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana muyina ekyokulabirako ekirungi ye nabbi wammwe muhammad sallallahu alaihi wasallama liman kana yaruju llaha walyawma alakhir era oyo yenna akakasa nti agenda kusinkana allah era akakasa nti waliyo olunaku olw'enkomerero wadhakara allaha kathira era nga ayogera ku allah tabaraka wataala buli kyonna bw'oba oyogera ku allah tabaraka wataala ng'oli min adhakirina allaha kathira gobeera omubaka wa muhammadi sallallahu alaihi wasallama aya endala owekitiibwa allah jalla wala n'agamba wama ataakum rasulu fakhudhuhu ekyo kyonna nabbi sa sallama kyeyabajjira nakyo n'abalagira nti kino mukikole n'abalagira nti guno mulimu mulungi n'abalagira nti guno mulimu allah agwagala fakhudhuhu mugwekwateko butiribiri mukikole wama nahakum anhu fantahu ate nabbi kyonna kyeyabagaana n'abagana kino temukikola mwekomeko mukireke temukikola buli kyonna kyowulira nga mubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama yakikugaana tokikola wakala taala allah subhanahu wataala n'atukakasa lwaki atugamba okubeera nga tugoberera ebigambo bya nabbi muhammadi n'ebikolwa bye n'ensinza gye yasinzaamu lwaki allah atulagira ekyo n'agamba nti wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha liannahu mukhbiru an rabbihi subhanahu wataala huwa almuballighu an llah naga nti wama yantiqu anil hawa nabbi talina kyeyayogera kyonna ng'akijje mu kwagala kwe talina kyeyayogera nga yagala kusanyusa abantu talina kyeyayogera nga yagala afunemu obugagga oba afunemu ebitiibwa oba afunemu ensimbi in huwa illa wahyun yuha buli kyonna kyowulira nga yakyogera allah yamalanga kimugamba ekyo genda okibagambe ekyo bagambe booti ekyo badde booti era kyobula ayati nyingi nnyo wayasalunaka anil kadha wayasalunaka an kadha wayasalunaka an kadha bingi bimeka mu ayati wayasalunaka anil mahid qul huwa adha wayasalunaka anir ruhi qul irruhu min amri rabbi
buli kyonna nga bamubuuza amugamba bagambe booti, ekyo bakubuuza bagambe booti, bagambe booti. Kitegeeza nabbi sallallahu alaihi wasallam buli kyonna ky'owulira nga yakugamba gwatudde wano manya nti muganda wange Allah yaba akugambye. Nabbi yali muballighu anillah, atuusa butuusa message, era bye bamubuuzanga nga tabimanyiiko nga ekyo sikinaako kumanya, ekyo sikimanyi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam wama yantiqu anil hawa, talina kyayogera nga akijje mu kwagala kwe. Era senga yayogerako ekigambo nga Allah takimugambye, Allah yali ajja mutta. Yamugamba nti walau taqawwala alaina ba'd al aqawil la akhadnahu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Allah nti walau taqawwala alaina, at-taqawwul kwe kubanga oyogeza omuntu kyatayogedde, kibaita takawwul. Oyogeza omuntu kyatayogedde, at-taqawwul. Allah yagamba senga nabbi yagezaako n'atwogeza kye tutamugambye kwogera, la akhadhna minhu bil yamin, twali mukutte n'omukono ogwa ddyo, thumma laqata'na minhu al watin, ne tumugjamu omusumwa gw'obulamu. Tewali baddewo wama minkum min ahadin anhu hajizin, tewaliwo yali badde atulemesa kumutta, twali musse, twali muggyemu obulamu. Lwaki? Senga yagezaako n'ayogera ebigambo nga sife tubimugambye. Kitegeeza buli kyowulira nga nabbi agambye bigambo bya Allah tabaraka wa taala yamugambye, Allah yamutumye atubuulire, fe tulina kuteeka mu nkola. Era faqad ja'ala Allahu tabaraka wa ta'ala kamala al-abdi fi istislami li awamiri an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Faqad ja'ala Allahu tabaraka wa ta'ala kamala imani al-abdi fi istislami li awamiri an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Allah yafuula obujjuvu bw'obukkiriza bwange n'obubwo, obujjuvu bw'obukkiriza bw'omusiraamu yenna nga buli mu kukkiriza nabbi n'amusalirawo, nabbi n'amutegeerera. Awo we wali obujjuvu bw'obukkiriza bwaffe ffenna. Bw'oba oyagala okubeera omukkiriza omujjuvu, kkiriza nabbi akutegeerera ensonga z'eddiini, okkirize nabbi kyagambye, oleme kuwalira namu. Awo wali obukkiriza obujjudde. Allah yagamba tabaraka wa taala, fala wa rabbika, bagambe ndayira omulezi wa Allah, makulu Allah yeerayira, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayta wa yusallimu taslima. Allah yagamba nti fala wa rabbika, ndayira Allah wo omulezi wo mukama wo, la yu'minuna, tebannaba kubeera bakkiriza, tebajja kubeera bakkiriza, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, okutuusa nga bamaze okukufuula nga gwe mulamuzi. Awo wonna we baba bafunyeemu obutakkaanya, wonna we bafunyeemu okusowagana, nga nabbi yalamulawo sallallahu alayhi wasallama. Wano nabbi agamba ki? Nabbi asazeewo ki? Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, ate ne basigala nga mu mitima gyabwe tebasigaddeemu kakunkuna mu ekyo kyonna ky'oba balamudde, wa yusallimu taslima, ne basiramuka olusiramuka, amakulu ne beewaayo olwewa, ne bagamba istaslamna li awamiri nabiyi sallallahu alaihi wasallam wa hukumihi, tukkiriza nabbi kyalamudde kituufu, tetusobola kuddamu. Kasaba nabbi alamudde ekyo, toddamu okujjako ng'obukkiriza bwe bukyalimu ebituli ne buba bujjudde. Allah agambye kkiriza nabbi kyonna kyaba asazeewo kyoba oteeka mu nkola. Allah subhanahu wa ta'ala wa mimma jaa fi dhalika, nembyajja ni mu ayati ezijja nga zikkaatiriza ensonga eyo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba, wa idha jaahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila uli al-amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walawla fadlu Allahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Allah subhanahu wa ta'ala kati wa idha jaahum amrun min al-amni, abasiramu bwe baba bajjiddwa ensonga yonna eyinza okuba ya mirembe, ng'amawulire agabangawo ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti obusiraamu buwangudde olwaleero. Abasiraamu gye bagenze mu saraya oba mu gaziwa, amawulire ne gajja ag'essanyu nti abasiraamu bawangudde. Wa idha jaahum amrun min al-amni aw al-khawfi, oba ensonga esobola okujja nga eteeka amawulire agatiisa mu basiraamu, bonna ne beeraliikirira kikolwa oba kigambo oba mbeera esobola okujjawo ng'esanyusa abasiraamu, oba esobola okujjawo ng'abasiraamu bonna beekanga, nga buli musiraamu emutiisa. Embeera bwebezze bwetyo, Allah yawa basahaba magezi ki? Allah subhanahu wa ta'ala yabagamba, walau radduhu ila rasuli, kale senga embeera bwetyo ebatiisa
oba basanyusa bagizze eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kati omubaka taliiwo, ebigambo bye yalamula ki, yagamba ki? Walau radduhu ila rasuli, kale singa babagizze eri omubaka, singa babagizze eri omubaka wa Allah tabaraka wa taala, wa ila ulil amri minhum, ne bannannyini kumanya, ne bagamba nti naye n'ensonga tugirekera abawalimu, eno ensonga y'abamaseeka, eno ensonga esusse. Allah subhanahu wa ta'ala gati wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi adha'u bi, ensonga bwe bajjiranga erimu okutiisa obe ya bulungi, adha'u bi, osinganga abasiraamu bonna bajjayo amaloboozi, osinganga buli omu ajogerako, osinganga buli omu akomentinga, kiyinza okuba kya bulabe, kiyinza okuba kirungi. Ensonga Allah ga bwe bajjira ogenda okula adha'u bi, nga buli omu ayogera kino, buli awa comment, ng'onaagamba kino, ng'onaagamba kino. Naye Allah gati walau radduhu ila rasuli, kale ensonga enzito bwe zityo singa baba bazizizza eri omubaka, kubanga wali okuwona. Walau radduhu ila rasuli, singa ensonga baba bazizizza eri omubaka, wa ila ulil amri minhum, ne bannannyini kumanya mu bo. Ulil amri minhum, wano Allah abamanyi bagamba Allah yali ategeeza bannannyini kumanya. La alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, baali basobodde bakenenuliramu, baali bakenenuliddemu. Al-istinbat huwa istikhraju shay au istikhraju al-ma, wa aslu istikhraju al-ma, okenenula baali bakenenuliddemu. Ne baga nti nedda mwe tembitegedde ekituufu kiri bwe kiti, oba hukumu eno eri bweti, oba kino kiri bwe kiti. La alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, bamanyi baali kenenulidde ne baga nti kiri bwe kiti. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatu, naye senga tebwali bulungi bwa Allah gye muli na busaasizi bwa Allah bwabalinako, lattaba'tum ash-shaytana illa qalila, abasinga obungi mwali goberedde shaytaani okujjako abatono ennyo mu mmwe. Idhan ibadallah, baddu ba Allah tabaraka wa taala, fa hadhihi al-ayat, ayat ezo nazo zonna zimuwulira zonna, tahuthu wa tadullu, ziraga era zikubiriza okubeera nga an natamassaku bikitabillah wa sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okubeera nga twekwata ku sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, okwekwata ku kitabu kya Allah subhanahu wa ta'ala, n'okubeera nga tetwawukana ku nkola ya mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadharana ash-shari'u al-hakim fi hadhihi an-nusus wallati ba'daha, ate Allah tabaraka wa ta'ala n'atwewaza mu ayati ezikulembedde nezinajja, yatwewaza mukhalafata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa hadharana ash-shari'u al-hakim mukhalafata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sunanihi, nabbi yatwewaza, Allah yatwewaza okwawukana ku nabbi mu nkola ye, wa ibadatihi, ne mu ibadati ze, wa akhlaqihi, n'empisa ze sallallahu alaihi wasallama. N'atugamba falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim, beewale nnyo, beekeke nnyo, beegendereze nnyo abo abaawukana ku bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. An tusibahum fitna, okuba nti Allah ajja baleetera fitina, ajja baleetera ebigezo, ajja baleetera emitawaana, just lwakwawukana ku kigambo kya mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, babeere ku bunkenke, babeere ku ssaawa yonna nga balindirira ekijja abo abaawukana ku nabbi waabwe sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitna, Allah ayinza obaleetera ekigezo nekitakuleka, au yusibahum adhabun alim, oba okuba nti Allah jalla waala abatuusaako ebibonerezo oba ekibonerezo ekiruma ennyo. Eyo aya Allah subhanahu wa ta'ala yagissa basahaba ridwanullahi ta'ala alaihim, baali baawukanye just ku kiragiro kimu kyokka. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yabagamba mugazi wa Uhud, mubeeraawo barumatu abakasuka, yabagamba mubeeraawo wagguluggulu awo, sawaun alaina au lana, olutalo tuluwangudde ffe oba batuwangudde, awo temuvaawo, musigalawo. Basahaba ne bagenda ne babeerawo, olutalo ne lugenda mu maaso, bagenda okulaba bali abali waggulu nga abali wansi olutalo balumaze, batandise n'okukuŋŋaanya eminyago ne bavaayo. Yali abakulembere nabaga nti banne mbeegayiridde, wano tetuvaawo, nabbi yatugambye tulina kubeera wano, sawaun alaina au lana, sawaun lana au alaina, tuwangudde oba batuwangudde, nabbi yatugambye tubeere wano. Ne bamugamba naawe leka, ekigendererwa ky'okubeera wano olwo batandise okuvuunula. Ebimu ku bikyasinze okutuzza emabega mu basiraamu
kwe kuddira nusuusu ezigamba kino omuntu n'azikyusa. Aya egamba kino oli n'agikyusa, hadisi egamba kino oli n'agikyusa. Ta'wiru nusus, okukyusa nusuusu za Qur'ani ezitegerekeka ne ahadisi ezitegereka oli n'azikyusa nga yagala zigendere ku bigendererwa bye, bye bikyasinze okusuula abasiraamu mu bidaati ne mu nsobi. Okukyusa nusuusu n'abo bakyusa ne bamugamba nedda, nabbi yatugambye tubeere wano ng'ekigendererwa jassa yagala tukuume paka olutalo lwe banaaluwangula. Ne bakyusa nasu ne bakkirira. Abasajja kye baakola bwe baalabanga bali ababadde wali waggulu bavuddewo ne beetooloola ne bagatuddeyo be baali bawangudde, ne bagenda ku basahaba abaali balemedde wali waggulu abaali basigaddewo abatonotono, bonna ne babasooka babatta, bonna ne babatemako emitwe, ne batandika okukasuukirira basahaba abaali wansi ni nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebisi, ne babakuba hatta ne Iblisu nejja nerangiina ne gakutila Muhammad yatiddwa. Olutalo ne lukyukira wakutila 70 min as-sahaba, basahaba bannabbi 7 ne bafiirawo kashi gazwat Uhud. N'olwayo babaziikawo olw'obungi bwabwe. Amateeka g'okuziika abafu mu Busiraamu abafiiridde mu jihadi agamu gatandikira naawo ng'abafudde bayitirivu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agwa wansi ne bamukuba wakusirat rubaiyatu, nabbi sallallahu alaihi wasallam ne bamukuba n'amannya agamu ne gabongoka sallallahu alaihi wasallam. Basahaba ne bajja ne bamugwako ng'agudde wansi, bonna nga bajja bamuyiika katilisti bo baffe, nabbi asigalewo, abalala ne badduka. Basahaba ne badduka, naye ekizibu kyonna ekyo kyava ku kigambo eki. Nabbi abagambye mubeeraawo, batuwangudde oba tuwangudde temuvaawo. Bwe bakyawukanako ekigambo eki, omusiba ne gujja n'olwaliro gwasigalawo mu taarikhi ila kiyami saa nti basahaba bannabbi bafiire Uhud abenkana bwe bati. Tewaliyo olutalo before Uhud lwali lufiiddemu basiraamu baali benkana abafiira mu gazwati Uhud. Naye jasi bayawukana ku kigambo kimu, mubeeraawo. Batuwangudde temuvaawo, tuwangudde temuvaawo. Bwe babiyita byamannyo bweno. Kati Allah kyaga nti falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, beekekenga nnyo okwawukana ku biragiro by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim fa idha kana as-sahabatu ridwanullahi ta'ala alaihim. Bayawukana ku kigambo kimu kyokka, fama dhannuka binahnu kam khalafna nahnu, fe bimeka bitwawukanyeko. Olowooza ffe tuli safe, ffe tuli safe okwanukana ku biragiro bya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Baddu ba Allah tabaraka wa taala kitukakatako okwekwata ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetuvunula bigambo bye, tetukyusa bigambo bye, tuteeke mu nkola kyatulagidde, sawaawo kitegedde oba tokitegedde. Allah yaga nti wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum al-khiyaratu min amri wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah agamba tebeerangayo mukkiriza, tekigwanira mukkiriza yenna musajja wadde omukkiriza omukyala. Allah bw'aba alina ensonga gy'asazeewo n'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama okubeera nga addayo naawe endaba ye. Omukkiriza tokkirizibwa okubeera nga ow'endabayo mu bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, mu bigambo bya Allah tabaraka wa taala by'abasazeewo. Tewali mukkiriza yenna alina kuwa ndaba ye, mbadde ndaba bwenti, mbadde ndaba bwenti. Allah nagati waman ya'si llaha wa rasula, oli alijemera Allah n'omubaka faqad dhalla dhalalan mubina, agenda kuba yabula olubula olwewala. ومما جاء في ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث إرباض بن سارية نوبو مكو بجرز إروبو تكبرزا وكبيرا غشواو كان كمبك محمد صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي من حديث إرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. إرباض بن سارية agamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam oba Irbad bin Sariya agamba wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, olunaku lumu omubaka yatubuulirira, omubaka sallallahu alaihi wasallam yatubuulirira maw'idhatan baligha, olubuulirira naye lwagenda wala nnyo, lwali lwa munda nnyo, lwali lukulu nnyo. Agamba Irbad wajilat minha alqulub, n'emitima gyaffe okumanya yatubuulirira ebigambo bikulu. Wajilat minha alqulub, emitima gyaffe gyonna gyatya, emitima gyaffe gyonna ne gyeraliikirira. Wazarafat minha aluyun, n'amaaso gaffe twagenda okulaba nga gatandise okutuluka amaziga, nga ffenna tukaaba olw'okutya kutwafuna ku lubuuliriro nabbi lwe yatubuulirira. Awamu n'ekyo nga terwali lwa kutuba ya juma,
naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yababulira basahaba n'amaziga ne gajja emitima gyonna ne gyeraliikirira. Fakulna ya rasulallah, kyetwava tumugamba nti owange omubaka wa Allah, kaannaha maw'izatu muwaddi'i, olwo lubuulirira lwotubuulirira nga lulinga olw'omuntu asiibula, kubanga omuntu aba asiibula ayina ebigambo byaleeta nga bibuulirira abantu be balese bibasigala emitima babikolereko, oba waali oba ali mu safaari oba Allah amujjuludde afunayo ebigambo ebikulu ennyo n'abibuulirira abantu be. Baana bange kino, baana bange temukolanga kino, baana bange kino, bantu bange kino. Ajjayo ensonga enkulu. Kati ne bana basahaba batyamu ne bamuga nti olubuulirira luno ng'olinga asiibula. Kyebaba bamugamba sallallahu alaihi wasallama, fa awsina, tulamire, baako byotukubiriza, baako byotukuutira ebyenjawulo. Faqala alaihi salatu wassalam, nabbi kyava agamba usikum bitaqwallah, mbakuutira okutya Allah. Kyasookerako kubanga okutya Allah yewasuye ya Allah gye yatulamira nga gye twatandise nayo, nabaga nti usikum bitaqwallah, mbakuutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala, wassam'i, n'okubeera abawulize eri abakulembeze bammwe ababatwala, wattaati, n'okubeera abagonvu eri abakulembeze, wa in ta'ammara alaykum abdun habashiyu, ne bwanaabeeranga abakulembera afuuse omukulembeze wammwe nga si muwarabu, nga musajja muddugavu oba musajja avudde mu batali baggwanga lyammwe ery'abawarabu. Amakulu mu abawarabu ne bwe balireeta omusajja nga munnamalungu, musajja munnakyalo, musajja mufirika, musajja muddugavu, yali muddu, mukkirize mumugondere. Wa in ta'ammara alaykum, ne bwanaabeera nga azze n'abafutubbalako asazeewo bakulembeza abdun habashiyu nga muddu, n'abagamba sallallahu alaihi wasallama, wa innahu man yaishu minkum, anawangaala mummwe Allah gwanaaba wadde obuwangaazi, fasayara ikhtilafan kathira, ajja kulaba enjawukana nga nnyingi nnyo, ajja kulaba enjawukana nga mpitirivu mu bigambo, mu bikolwa, mu bukulembeze, mu basiraamu. Fasayara ikhtilafan kathira, ajja kulaba enjawukana nga nnyingi, kubanga eddiini buli lwekendeera ku mirembe egyasooka, eddiini bwe yabanga ekendedde mu bantu ng'abantu bakyali ku ddiini, buli omu akola kiki kyayagala, Allah yatumanga nabbi omupya najja nazza abantu ku ddiini. Kati nabbi waffe sallallahu alaihi wasallama yamanya nti yasembyeyo, tekyaliyo nabbi mulala agenda kutumibwa, kati n'atuwa eki n'atuwonya ffe abanaabeerawo, nga tekyali mubaka mulala gwe mugenda kufuna, yatuwa amagezi n'agamba sallallahu alaihi wasallama, kyembakuutira fa alaikum bisunnati, mwekwatanga ku nkola zange, mwekwate ku nkola yange, wa sunnati alkhulafai arrashidina almahdiyina, n'enkola y'abakhulafai bange abasigire bange abaluŋŋamizibwa Allah tabaraka wa taala be yawa obulungi, be yawa hikamu, abasobola obukulembeze n'okulamula. Naga nti addu alaiha binnawajidhi, muzirumeko n'amannyo magego. Enkola yange n'ey'abasahaba bange bakhulafa arrashidina, mugyekwateko n'amannya amagego. N'agamba sallallahu alaihi wasallam, bw'amala tukubiriza okwekwata ku sunna ze, ate n'atwewaza opposite y'ekitali sunna. Atugaye twekwata ku nkola ye, ate n'atwewaza dhidda as-sunna, ekyenyuma y'esunna. N'agamba nti wa iyyakum wa muhdathati al-umuri, mbeewaza okuteeka ebintu ebijja mu ddiini, mujje ebintu ebipya mu ddiini nga si byakusinza Allah tabaraka wa taala, nabbi teyabiteekawo, Allah teyabiragira, ma anzala Allahu biha min sultani, nga Allah tabiragirangako, nabbi n'abitwewaza. N'agamba nti fa inna kulla muhdathatin bid'a, kubanga buli kyekizuule kyonna ekipya ekiba kireeteddwa mu ddiini buba buzuuzi mu ddiini. Wa kullu bid'atin dhalala, rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa ghayruhu. Kuba ate buli buzuuzi, wa kullu bid'atin, na buli bid'a yonna, dhalala, bubeera bubuze. Wa kullu bid'atin dhalala, ekigambo wa kullu bid'atin dhalala, buli bid'a bubuze, swadarati min afsahi alkhalq, kyayogerwa omuntu asinga okutegeera Oluwarabu. Wa huwa kalaamu waadihu jidda, era ekigambo ekyo kiri kiriya nnyo. Kullu bid'atin dhalala, buli kintu kyonna ekiteekeddwa mu Busiraamu kiba bubuze. Kullu bid'atin dhalala, wa in istahsanaha mubtadi'uha aw mubtadi'uhu, ne wakubadde akitandise yagamba kirungi,
walidhalika kala Abdullah ibn Umar, kyobula Abdullah ibn Umar yagamba kullu bid'atin dhalala, buli kyonna ekizuse ekibateka mu ddiini nga kizuule bubuze, wa in ra'aha an-nasu hasana, abantu bonna ne banakiraba nga kirungi. Yagamba kyonna ekitekebwa mu ddiini nga nabbi teyakiragira, nabbi teyatukubiza kikola, yagamba bubuze, abantu bonna ne baneegatta ne bagamba kirungi tekirina mutawaana. Kubanga nabbi yali atusinga okumanya olulimi Luwarabu, n'agamba nti wa kullu bid'atin dhalala, buli bid'a buba bubuze, n'atakassamamu n'atateekamu miteeko. Kati gwe bw'okeera n'oteekamu emiteeko n'ogamba nti okujjako bid'a eno oba eno oba eno, ezo zo simbi, oba fakad swadamta nas, oba okubaganye ne hadisi y'omubaka, oba okubaganye n'ebigambo bya nabbi, kuba yakugambye yonna, buli bid'a yonna. Kati wotandika okuteekamu emiteeko guno, ekyo kigambo kyawukana ne nabbi. Nabbi yali amanyi byonna, yali amanyi bulungi byalagira, yali amanyi bulungi byayogera, byonna yagamba nti buli kye munaazuula ne muleeta ekintu ekipya nga mu ddiini tekyalimu, nga sikibalagidde, mugenda kuba muyingiridde obubuze. aqulu hadha alqawl astaghfirullah li wa lakum wa lisaa'il muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal barru karim wa huwa at-tawwabur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، بدو الله تبارك وتعالى، فقد كانوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متمسكين بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. بالصحابة بالنبي bekwatanga nnyo ku bigambo bya nabbi, mumtathilina awamirahu sallallahu alaihi wasallam, nga bateeka nnyo mu nkola kasaba wulira nga kiragiro nabbi yakiragidde. Mutajannibina, nga beewala nnyo mukhalafatihi wa mukhalafati awamirihi sallallahu alaihi salatu wassalam. Mutajannibina, nga beewala nnyo mukhalafati, buli kyonna kibawulira nga kirimu okwawukana ku nabbi, wa mukhalafati awamirihi sallallahu alaihi wasallam, n'okwawukana ku biragiro bye. Wa min amthilati dhalika, n'ekimu ku bifaananyi kiyinza okulaga shiddatu tamassuki sahaba bi aqwali wa af'ali nabbi sallallahu alaihi wasallam, engeri basahaba gye beekwatanga ennyo ku nabbi waabwe, ebikolwa bye ne ibadaati ze. Lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam lamma jalasa ala almimbari wastawa, yatuula ku mimbari n'atereera, lwali lunaku lwa juma, faqala, n'agamba ijlisu, mutuule. Abdullah ibn Mas'ud yali ajja buzinga ati wali ku mulyango wabweru, fajalasa inda albabi au ala albabi, n'atuula wali ku mulyango. Faqala alayhi salatu wassalam, nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava amugamba nti Abdullah ibn Mas'ud, gwe jangu, Abu Abdillah jangu, mbadde sigamba ggwe, ne just kigambo kimu nabbi, ijlisu, mutuule. Abdullah ibn Mas'ud akyali bweru ku mulyango, yatuula butuuzi mu ttaka olw'ekiragiro ekyokka nga akiwudde kivudde mu nabbi. Paka nabbi yamugamba nti Aba Abdillah, sigamba ggwe jangu, weyingira. Basahaba bannabbi, wa min amthilati dhalika aidan, n'ebifaananyi ebitulaga basahaba engeri gye bakwata, gye baateekanga mu nkola ebigambo by'omubaka waabwe sallallahu alaihi wasallama. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, olunaku lumu abaali e Makka, n'abagamba nabbi yatukkiriza okukola tamattu'u, hijja ne umra, byonna yatukkiriza obikola omulundi gumu. Mubaaliwo mwalimu Abdullah ibn Zubairi, n'agamba abantu nedda, Abubakari ne Umaru baatugaana okugatta umra ne hijja, umra gikole ku lwayo ne hijja ogikole ku lwayo. Abdullah ibn Abbas kyava avaamu ekigambo, n'agamba yushiku an tanzila alaikum hijaratun min as-samaa, wabulayo katono nnyo okubeera nga Allah ejjinja libeerindiggulako, Allah abasuulako oguyinja, kabulako katono nnyo oguyinja okuva mu ggulu gubeerindigguleko, gubakube gubazikirize. N'abagamba aqulu lakum qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abubakari wa Umaru. N'abagamba mbagamba nabbi yalagira kino, nammwe ne muŋŋamba nti Abubakari ne Umaru bagamba. Wama adraka ma huma, naye obategeera otya bayogerako Abubakari ne Umaru? Mbagamba nabbi yagamba bwati, nammwe ne munziramu nti Abubakari ne Umaru bagamba. Qala alulama, abamanyi bagamba idha kana qawlu Abi Bakari wa Umar hakadha
yuraddu wa yudhrabu biljudurani fama dhann idha arada qawla an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fama dhannuka biqawli man dunahuma. Subhanallah. Abamanyi baga nti idha kana qawl Abi Bakari wa Umara, bwe kibeeranga ekigambo kya Umaru na Abu Bakari, hakadha yuraddu, bwe batyo bakizaayo, wa yudhrabu biljudurani, bakasukubayo ne bakikuba ku bisenge, idha arada qawla an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, bwe kiba kikontanye n'ekigambo kya nabbi, naga nti kati gwolowooza otya ku kigambo ky'omuntu yenna, fama dhannuka biqawli man dunahuma, ate olowooza otya ku kigambo ky'omuntu ali wansi w'eddaala lya Abubakar ne Umar. Bwe kibeera nga ekya Abubakar ne Umar tebakirabawo, bakikola ne bakikasukayo ku kisenge, baeri ku kisenge, nga totuleetera Abubakar ne Umar. Lwaki? Kubanga ekigambo kyabwe kikontanye n'eky'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Kati olowooza ani seeka kyagenda okwogera, muwalimu kyagenda okwogera, mumanyi kyagenda okwogera, ekigambo kye tukitwale nga kikontana n'ekya nabbi, ng'ekya Abubakar bakikasukayo awali ekigambo ky'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma jaa fi dhalika, n'ebimu ku bujulizi obutulaga engeri basahaba gye baagonderamu omubaka waabwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olunaku lumu anna nabiya sallallahu alaihi wasallam raa khatiman, nabbi sallallahu alaihi wasallam yalaba empeta, khatiman empeta oba khataman empeta, min dhahabin, yalaba empeta khataman min dhahabi, empeta nga ya gold, fi yadi rajulin min almuslimina, ng'omusajja omu basahaba be yali ajambadde. Jjukira empeta eya gold nabbi yali agiganyi, n'ebikomo ne necklace yali abiganyi abasajja okubyambala, kasa kibeera kya gold. Kati nabbi alaba khataman min dhahabin fi yadi rajulin, ng'omusajja ajambadde mu basahaba, fanazaahu, nabbi n'agijjako ku mukono gwe, watarahahu, n'agikasukayo sallallahu alaihi wasallama. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم, nabbi bwe yagenda musajja ne bamugamba khudh khatamaka, genda ojjeyo, khudh khatamaka, genda ojjeyo empetayo, fantafiu bihi, ogiganyirwemu, genda ojjeyo empetayo, genda ogirondeyo. Fakad dhahaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabbi amaze okugenda. Qala rajulu, musajja kye bagamba n'abaga nti la wallahi, ndayira Allah sisobola, la akhudhuhu abadan, sinza kuddayo gikwatako, wakad tarahahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim, nga nabbi amaze ogikasukayo. Khatam just mpeta, nabbi agimuggyeko n'agikasukayo eri, yali badde agijjayo, bamuga agijjeeyo, ojja gisaanuusa okolemu ebirala, oba onoogiwa omukyala wo, kubanga omukyala akkirizibwa okwambala gold, oba onoogifunamu ssente. Wallahi yabaddamu ekigambo kimu nti bingi nabbi yaginzigyeko n'agikasukayo, sisobola kugijjayo. Unzuru ila hadha al-imtithal, laba basahaba enteeka gye baateeka mu nkola ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min amthilati dhalika aidan, n'ekifaananyi ekiddirira ekisembayo mu ebyo, ani ibn Umar radiyallahu anhuma, hadisi eva ku ibn Umar radiyallahu anhuma, omubaka sallallahu alaihi wasallama yagamba la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Abdullah ibn Umar lumu abaasomesa n'agamba abantu be yali asomesa ti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba abazaana ba Allah temubagaananga okujja mu mizikiti, amakulu be bakyala, abakyala temubagaananga okujja okusaala, ng'abuulira Abdullah ibn Umar. Bwe yamala okwogera ekigambo ekyo, wa fi riwaya qala Bilal ibn Abdillah, mu riwaya endala mutabani we yennyini gwazaala gwe bali bayita Bilaalu, kyeyava amugamba lanamna'ahunna, tujja kubagaana. Allahu akbar. Abdullah ibn Umar agamba nabbi yagamba temugaananga abakyala okujja okusaala mu mizikiti, kati mutabani we gwe bayita Bilaalu n'addamu kitaawe n'amugamba tujja kubagaana. N'ensonga bagamba yaziwa mu mpola, tyatya omulembe gwakyuka, guli omulembe gwali mulala ogwa nabbi, ensi yali ekyalimu eddiini, naye kati abantu bayonooneka. Qala, omwogezi wa hadisi agamba fa aqbala alayhi Abdullah kyeyava amwolekera, fasabbahu, n'amuvuma, sabban oluvuma, fasabbahu sabban shay'a, yamuvuma ekintu, ma sami'tuhu yasubbuhu mithlahu qat, simuwuliranako ng'akivuma omuntu omulala yenna. Yagamba namuwulira nga amuvumya ekintu, okumanya kye yamuvuma kiraka kyali kizito, yakisirikira n'okisirikira. Yamuvuma ekintu
simuwulirangako ng'akivumya omuntu yenna. Bwe yamala Abdullah ibn Umar waqala namugamba nti ukhbiruka an rasulillah, nkuwa amawulire gava ku nabbi Muhammad, watakulu lanamnaahunna, nawe noziramu tugenda bagana. Laba engeri Abdullah ibn Umar ne basahaba gye bagulumizanga ekigambo kya nabbi nga tayagala kuwulira muntu yenna amuddamu kasaabira nga omubaka sallallahu alaihi wasallam ayogedde. Wa min amthilati dhalika, n'ebifaananyi ebirala mweyo ekimu kifaananyi kirala ma jaa fi al-Bukhari, hadisi yajja mu Bukhari an Abdullah ibn Mughaffari, eva ku Abdullah ibn Mughaffari, raa rajulan sahabi, yalaba omusajja yahdhifu ng'akuba alhadhfu kwe kuteeka akayinja wakati w'engalo bbiri n'okakasuka n'okakuba, oteeka akayinja wakati w'engalo bbiri n'okakuba. Abdullah ibn Mughaffar alaba omusajja ng'akola ekikolwa ekyo, faqala, kyeyava mugamba la tahdhif, lekera okuba akayinja bwe kato, fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, kubanga omubaka wa Allah naha anil hadhfi, yagaana okukasuka akantu ako, au kana yakrahu alhadhfa, oba yali akitamwa. Waqala, n'agamba innahu la yaqtulu sayda, kubanga akayinja ako kemukasuka tekasobola kutta kisolo, wala yankau laduwa, ne bwoba okakubye nnyo tekasobola kutta mulabe wadde okumutuusaako ekisago nti oyiga olabe nti onookuba abalabe. N'agamba nti wa innahu yafqau alaina, naye ate kasobola, obuzibu obukalimu osobola okukakuba ne kajjamu eriiso ly'omuntu. Wa yaksiru sinna, kasobola n'okumenya erinnyo ly'omuntu bw'obeera nga okakasuse, kasobola okuba omuntu ne kamumenya erinnyo. Thumma ra'ahu ba'da dhalika, bwe yamala omubuulira ebyo n'atambula, bwe waayitawo akaseera, thumma ra'ahu ba'da dhalika yahdhifu, n'addamu n'amulaba nga akasuka. Faqala lahu, n'amugamba uhaddithuka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, nkubuulidde ebigambo bya nabbi, annahu naha anil hadhfi au kariha alhadhfa, nabbi yagaana okukuba akantu ako, wa anta tahdhaf, ate okyagenda mu maaso n'okukakuba. N'amugamba nti la ukallimuka kadha wa kadha, sigenda kuddayo kwogera naawe ebbanga bweriti ne bweriti. Abala bagamba, yamugamba siriddayo kwogera naawe obulamu bwange bwonna, sigenda kuddamu kwogera naawe. Ng'ate abamu bagamba yalina mwana we, n'amugamba nti obulamu bwange bwonna ebbanga lyensigaza ku nsi sigenda kuddamu kwogera naawe. Lwaki? Nkugambye nabbi yagaana okukuba ako akantu, yagaana okukuba matatu, yagaana okukuba zaala, yagaana okukuba ludo, yagaana okubeetinga, ate ozzeemu obeetinga. N'amugamba wallahi sigenda kuddayo kwogera naawe. Lwaki? Alaba nabbi mukamwa sallallahu alaihi wasallama. Idhan qala alulama bamanyi bagamba fi lhadisi, mu hadisi eyo taadibu, mulimu okugunjula man khalafa sunnata nabiyi sallallahu alaihi wasallama, omuntu ayawukana n'ebigambo bya nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abyawukanako n'abivaako, mulimu okumugunjula n'okutulaga butya bwe tumukwata. Kyovola abaddu ba Allah tabaraka wa taala, hakadha kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, basahaba nabbi bate bali ku sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallama. Lianna sunna, kubanga sunna tariqu najah, we wali okuwona kwaffe. Aneekwata ku bigambo bya nabbi yekka yagenda okuwona, anayawukana ku bigambo bya nabbi tagenda kuwona ku nsi ne ku nkomero. Wahatta ku nkomero bagenda kuleeta abantu, nabbi agambe nti abo bantu bakibiina kyange mubaleete, ng'alaba bamalayika babakuba babayisaawo, nabbi anywesa umma ye, babaleeta babakuba, mutwale. Nabbi agambe nti abo bantu bange bamugabe nti innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, tomanyi biki byebateeka mu ddiini ng'omaze okuvaawo. Nabbi waliwula ekyaka suhuka, muyise wala mubatwale, batwewaza okuteeka mu ddiini ebitali byamu. Kyovola qala imaamu Malik rahimahullah, Imam Malik yagamba as-sunnatu safinatu Nuh, sunna z'omubaka lye lyato lya nabbi Nuh, man rakibaha naja, eyali ebagala yawona, aneebagala sunna za nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajja kuwona. Waman takhallafa anha gharika, anaazivaako ajja kuzikirira. Eyava ku lyato lya nabbi Nuh yazikirira. As-sunnatu safinatu Nuh, sunna lye lyato lya nabbi Nuh, man rakibaha naja, anaazebagala anaazikolera kajja kuwona. Waman takhallafa anha gharika, anaava ku sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam agenda kuzikirira. Wa kana al-ulamau yakuluna, bali nga bagamba al-i'tisamu bis-sunna huwa an-najatu, okwenyweza ku sunna kwe kuwona. Fakaifa yarju najata man takhallafa an sabili an-najah wa akhadha bisubuli al-halaka. Alowooza atya okuwona
avudde ku kkubo ery'okuwona n'akwata bisubuli alhalaka amakubo ag'okuzikirira n'ebifaananyi ebirala bingi baddu ba Allah tabaraka wataala bitulaga ti sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ze zirimu okuwona. Lumu nabbi sallallahu alaihi wasallam yata mukyala we gwe bayita Hafsa n'amutalaka n'amugamba nkutadde, naye omanye ekyamuwonya Jibuliru yajja n'emugamba Allah tabaraka wataala akulagidde omukyala oyo muddire. Ensonga n'agiwa naga nti liannaha sawaman qawama, sawama qawama, oyo omukyala asiiba nnyo sunna, asaala nnyo sunna. Wa annaha, era omukyala oyo min nisaika fil janna, min zawjatika fil janna, Allah yamuteeka dda mu bakyala baabo mu jjana, tokyalina bw'omuggyako. Naye ensonga gye baawe yamuwonya annaha sawama qawama, asiiba nnyo sunna, asaala nnyo sunna. Ibadallah, alaikum bitamassuki bikitabillah wa sunnati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, mwekwate fatamassaku alaihima, bimba mwekwatako, liannahuma tariqu najah, liannahuma alkitabu yani wassunna tariqu annajah. inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا توفنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.